weetegereze endagiriro za Lubaale ate wekkaanyenga bulungi. Akati omukyala ono Mumbejja agamba nti yaloose mukyala wa Ssaabakabona Jjumba Lubowa Gaweesa amugamba nti mu nnyumba yo mulimu omusota. Akati mukyala gwe ogambye nti n'omugamba nti mu nnyumba yange temuli musota kubanga ewo waliwo mbwa. Era mukyala gwe ogambye nti n'oddamu n'oloota ng'olina ennyumba w'oli mw'oyingidde naye nga mulimu omusota naye tewagulabye. Akati wagenze okulaba nga bakulu bo bajja, bwe bazze omusota ne gubagamba nti mwekwese ayingidde naye tannennye mwekwese. Kati wagenze okulaba nga bakulu bo batandika okuzina, ate wagenze okulaba ababadde bakulu bo nga ate bafuuka mikwano gyo. Akati bwe batandise okuzina, omu kyeyavudde agamba nti siina ssente, naawe n'ogamba nti bw'aba talina ssente ne bwazina obuzinyi kimala. Akati kyewavudde ogamba nti tugendeko ku musawo omu twebuuze ku bikwata ku musota guno. Ogambye nti omusawo oyo bbaamu, nti ng'oyagala mugendeko ewa bbaamu, naye bbaamu erinnya ly'ettuufu ye Ssemakula. Kati naye ate bano bakulu bo oba mikwano gyo ng'ate ye alina gy'abatwala walala. Akati naye nga mugenda kwebuuza, kati gwe ng'oteesa mugende ewa bbaamu Ssemakula, ate nga ye mukwano gwo ye ng'ate ye alabika alina gy'abatwala walala. Mwebuuze ku musota ogwo omweru gutegeeza ki? Akati obubaka bw'omukyalo ono Lubaale ebiseera ebisinga agaba omweso. Akati omukyalo ono kituufu olina omusota ogukulondoola naye ng'omusota ogwo gutudde mu kitundu kya bulongo, era ng'omusota ogwo mulina omulongo mu nju nga oba yazaalibwa ku mulembe gwo oba yazaalibwa ku mulembe gwa kitaawo oba gwa bajjajjaabo, ekyo siyinza kikulimba, naye nga mulongo mwali mu nnyumba yammwe naye nga ajjanga muganda wo. Kyokka omulongo oyo asinzidde mu katundutundu aka Lubaale wammwe nti Lubaale wammwe Musese, gwe musota ogwo omweru, era ng'omulongo oyo munda ye kabonero akakulaga nti Lubaale akubanja, era ng'omulongo oyo fasiti kati mu birooto bino by'ofuna okukulagula nti mu nnyumba yo mulimu omusota, olina okugabulamu amagi n'amata okumwaniriza, okumugaa nti bulijjo sikumanyi, bulijjo mu nnyumba muno simanyi nti mw'oli, naye nkwebaza okunkuuma okuba nti ne bwe nzija ne nnyingira mu nnyumba sisobola kukulinnya era tosobola kunkolako bulabe kubanga simanyi nti mw'oli. Kugabudde amagi gano, tonneeyolekanga mu bubi era nkusaba okkakkanye obusungu. Kati bwe tudda ku mweso guli ogusoose, ogambye nti muka Ssaabakabona Jjumba Lubowa Gaweesa yakugambye nti mu nnyumba yo mulimu omusota, gwe n'owakanya n'omugamba nti ewaka waliwo mbwa, mu nnyumba yange temuli musota. Akati ogwo omweso muka Ssaabakabona Jjumba Lubowa Gaweesa yakubye omweso nti mu nnyumba yo mulimu omusota. Kitegeeza nti akukubye omweso era osobola okugenda n'omwebuuzaako. Okitegedde? Waliwo ensonga lwaki mu kirooto kyo mwazzeemu erinnya lye. Kitegeeza nti era osobola okugenda n'omwebuuzaako kuba yagulabye. Okitegedde? Omusamba bulijjo bwe gukulaga ng'omuntu ali mu by'ennono ng'akugamba nti mu nnyumba yo waliwo kino naye ng'obadde tokimanyi, kiba kitegeeza nti osobola okugenda n'omugezaako, oba oli awo ayinza okuba alina kyakimanyiiko. Kubanga obubaka bwo gye busembedde ogambye nti bwe wazzeemu okwebaka n'ofuna ekirooto ekirala nga olina ennyumba mw'oyingidde naye nga mulimu omusota naye tewagulabye. Kati ne wajja mikwano gyo
oba baganda bo omusota ne gubagamba nti kale ono ampiseeko ne mwekweka naye tanninnye. Kati abadde mikwano gyo ne bafuukamu baganda bo ne batandika okuzina. Omu nga talina ssente n'ogamba ne bwazina obuzinyi kimala. Kati akatundutundu ako kalabye. Kitegeeza nti mu nnyumba y'oyinamu omusota naye togumanyiko mayitire naye nga gwammwe gwa mu lubaale naye nga omusota gwe gutudde mu kitundutundu kya mulongo. Bw'ataba muganda wo ajja kuba ku mulembe gw'abakitaabo oba omulembe gw'abajjajjaabo. Naye lwaki mu nnyumba mwali ayagala omumanye? Okitegedde? Ayagala omumanye. Kakati mu bubwo ogambye nti nenjagala mbatwale ewa jjajjabbaamu. Jjajjabbaamu ogambye ye Ssemakula. Nenjagala mbatwale ewa jjajjabbaamu. Twebuuze ku musota guno. Kati muganda wo oba mukwano gwo ye ng'akuwakanya nga naye alina gy'ayagala okutwala. Kati wano wenjagala twetegereze bulungi. Kati mu bubwo ng'omuntu bw'oba ne gy'otambulira bw'oba ne gy'otambulira jjajjaawo ye ate ayagala kulaza walala. Kati ku babiri ani mutuufu? Gwe gy'otambulira ne jjajjaawo gy'ayagala akutwale. Mukulu wo ajja, abamu ku bakulu bo ye abadde alina gy'ayagala akutwale, oba abamu ku baganda bo ba mikwano gyo abadde alina gy'ayagala akutwale. Ogwo muzimu. Kati wakati awo waliwo okusika omuguwa. Olina gy'otambulira naye nga ensonga zo si gye zijja okutambulira. Wabula ono mukulu wo gy'ayagala okutwala gy'atakubuulidde ensonga zo gye zijja okutambulira. Kubanga wali tulabye nga muka Ssaabakabona Jjumba Lubowa Ligaweesa akugambye nti mu nnyumba yo mulimu omusota. Awo ojjamu ki? Asoose okukuba omweso jjajjaawo gy'ayagala okutwala. Kati ne tudda katuntundu kano ak'okubiri. Gwe obadde olina gy'oyagala obbatwala, mwebuuze ku musota guno. Naye ogambye nti obadde oyagala batwala wa bbaamu. Ogambye nti erinnya lya bbaamu ye Ssemakula, ndowooza musawo. Kyokka awo ne mufuna okusika omuguwa n'abamu ku bakulu bo. Mukulu wo ng'ate ye alina naye gy'ayagala obbatwala ewalala. Kati gy'ayagala obbatwala ewalala y'ono asoose okukuba omweso eno gye tutandikidde. Kubanga gye tutandikidde muka Ssaabakabona akugambye nti mu nnyumba yo mulimu omusota. Kitegeeza nti kyokka ggwe obadde togumanyi, kitegeeza nti ye agumanyi nti mweguli. Oba akantu kano okafuna, ye agumanyi nti mweguli. Kitegeeza nti asobola okuba amanyi ku nsonga eyo. Asobola okuba amanyi ku nsonga eyo kuba ogwo mweso. Omuntu okukuba omweso ewakaawo watamanyi obwo bubaka. Omanya ddi nti jjajjaawo ayinza okuba akusindika ewantu? Ogende weebuuze. Kati ayinza okuba akusindise ewa muka Ssaabakabona Jjumba Lubowa Ligaweesa, ate ayinza okuba takusindika wa mukazi oyo, ayinza okuba akusindika wa Ssaabakabona. Okitegedde ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Omanyi ffe tukola lubaale nga tumujja mu bubaka mwe tugattagatta ddata. Okitegedde obumanyirivu n'obukugu. Kati tugattagatta ebirooto byammwe bye mufuna ne tusobola okufunamu jjajja ayagala ki, jjajja agamba ki. Gye butandikidde omweso gulina gwe gusoose okwogerako. Muka Ssaabakabona ye omusota agulabye ng'ogulina mu nju naye nga gwe jjo tokimanyi. Kati ate mu bubaka obwokubiri oyingidde mu nnyumba mubaddemu omusota togulinnye era gukwekwese. Kaakati bakulu bo bwe bayingidde ne batandika okuzina, omu nga talina ssente, gwe wennyini n'ogamba nti wadde talina ssente ne bwazina obuzinyi, mu katuntundu ako kakulaga nti omusota guli gukugamba mu bulamu bwo obw'obuntu nti ne bw'oba tolina ssente osobola okummanya, ne bw'oba tolina ssente osobola okutambula ku muntu n'akuyamba oba n'akukwatirako oba n'omuwaayo z'omuwadde. Okitegedde nti batandise okuzina naye ng'omu talina ssente, n'ogamba nti wadde talina ssente ne bwazina obuzinyi kiba kimala. Okitegedde? Kitegeeza nti mulimu abasawo abamu b'ogendako okuzina. Akabonero k'okuzina kabanga bw'onoga nti nkubye amavi, gundi nyamba, kola ki bwe bityo. Kitegeeza nti jjajja bakulaga nti mulimu abasawo abamu gw'osobola okugendako n'akukwasizaako oluusi ng'akuggyeko essene ntonotono
bintu bifaanagana kuwe bityo kubanga ogambye nti wadde talina sente ne wazino obuzinyi kiba kimala. Akati mu katundutundu ako nsuubira okuba nti otegedde bulungi obubaka buno. Gwe bw'oyagadde okubatwala ku musawo mwebuuze. Noga nti mbadde njagala kubatwala wa jjajja bbaamu naye jjajja bbaamu ogambye nti ye Ssemakula. Kati gwe gy'obadde oyagala obbatwala ate mukulu wo nga naye alina gy'ayagala obbatwala. Kati mukulu wo guzzenga muzimu. Kati gwe ate ozzenga gwe muwa obuntu. Gw'obadde oyagala batwala ewa Ssemakula. Kati mukulu wo nga ate ye alina gy'ayagala obbatwala ewalala ewatali wa Ssemakula. Kati ku bibiri ogenda kulondako ki? Oteekwa okuba nga waliwo w'otambuliza ensonga nga ensonga za jjajjaawo si we zigenda okutereerera. Kati nga mukulu we ali mu kusalaasala magezi ye alina walaba ensonga ze we zijja okulabibwa zitereezebwe. Omweso guno we guba tegwogera ku muntu oli asoose mu bubaka, awo omuntu bajja mukulaga naye nga musawu, naye nga waliwo asoose okukuba omweso gye tutandikidde ayinza okuba yeye. Kubanga ye jjajja tagenda kubuulira buli kimu. Eno yasooka n'akubulira obubaka nga bwa lugero bwa lukolosoofa n'awunzika ng'eno gye busembedde akugamba nti nina gye njagala okutwala. Kati gwe ng'olina kutuula ku buliri n'olowooza n'ogamba kirabika ono gwe nsoose okulaba. Kuba jjajjaawo awakanyizza gwe gy'ogenda oba gy'otambulira. Era bw'oba olina gy'otambulira jjajjaawo awakanyizzaayo. Ye alina gy'ayagala okutwala. Naye gy'ayagala okutwala kandibanga ke kano akatundu ke tulabye eno akasoose. Akoono ye agulabye mu nnyumba ye agulabye n'akukuba omweso n'agamba mu nnyumba yo mulimu omusota. Jjajjaawo yandibanga gy'akugamba. Okitegedde? Kale nno kansubire nti otegedde bulungi obubaka buno. Kale n'abalala mwegenderezenga nnyo obubaka bwe mufuna oluusi jjajjammwe, kubanga ffe tetutegeera nga bajjajjaffe. Okitegedde? Kuba bagamba tokola ky'oyagala, kola kye twagala. Okitegedde? Tokola nga by'oyagala, kola bye njagala. Omuntu osobola okubaako ne gy'otambulira nga nga oli wa mukwano nnyo nayo muli ba mukwano kade okugeza ng'ewaffe mu Lubiri. Osobola okuba oli waffe nga tuli ba mukwano nnyo nga biki, oli mukwano gwaffe tuli mukwano gwo tukuyisa bulungi biki, naye nga ate jjajjaawo bw'atunula alaba ensonga ze. Wadde ffe nga ffe tukolagana ng'abantu era tukuyisa bulungi, alaba ensonga ze tezigenda kuggweera awo. Okitegedde? Kati ekintu ekyo kiri awo. Kati olabika olina w'otambulira. Naye nga era weenyumirizaawo era buli lw'ofunamu akazibu gy'olaga. Naye nga jjajjaawo akulaga ti ensonga yange tebajja giraba. Kati nga ye jjajjaawo ateekateeka w'alina okutwala ewalala. Kati guyinza okuba gwe mweso guno ogusoose eno. Kitegedde? Kuba ogambye nti mukaalubo waligaweesa ye akugambye mu nnyumba yo mulimu omusota. Kati bw'abanga omukyalo oyo alina ky'amanyi ku nnono, nze ndabanga omweso gwe gusoose okwogerako. Ebintu omanye amazima gabe mazima n'obwenkanya bube bwenkanya. Ono asika zzeeno naawe osiko zzeeno nange eno nsika nziza eno, ffenna tuli mu nnono. Okitegedde? Ffenna tuli mu nnono. Munno bw'aba ali mu nnono naye alina ky'asobola, n'oli bw'aba ali mu nnono naye alina ky'asobola, ne gundi bw'aba ali mu nnono naye alina ky'asobola. Ffenna abantu b'ensi bangi, ffenna tube nga tubagabana bugabanyi. Ono asika zzeeno oli asika zzeeri nange nsika nziza eno. Naye obubaka bwe buba bwogedde amazima n'obwenkanya, era mu butaputa bwetaagamu obwenkanya. Kuba nze ndaba omweso gye gutandikidde, ndaba nga jjajjaawo eno gy'awunzikidde agamba nti nange nina gye mbatwala. Okitegedde? Kati ate gwe bw'obaako ne w'otambulira, ndaba nga jjajjaawo akkomye mu kamwa nga gy'otambulira si gy'ayagala. Kale kansubire nti otegedde bulungi obubaka obwo. Pozi nga jjajjaawo akikyusizzaamu, naye nze ndabanga kubanga eno mu gye busembedde agambye nti ogambye nti nga ye mukulu wo ye alina gy'ayagala obbatwala. Kati ng'ate naawe oyagala mugende mwebuuze wa Ssemakula bbaamu alabika musawo, naye ng'ate ne mukulu wo ye alina gy'ayagala obbatwala. Kati olaba nti mu ntambuza ya lubaale olina okusika omuguwa. Gy'otambulira jjajjaawo si gy'ayagala, wabula ye jjajjaawo alina gy'ayagala. Gwandibanga gwe mweso guno ogusoose. Ono omukazi asoose okukuba omweso nti mu nnyumba yo mulimu omusota.
okitegedde kale katulinde jjajjaawo baka bwanazzaako naye zaawo bwemba nze nsooka gezaako eno gye nsoose okulaba kuba twabagamba nti gy'onookolera ensonga olabayo oba gy'onoobaka katundu k'omalira ewantu olabayo jjajjaawo bw'aba akuzadde kale weewaawo bweza nnyo bweza ddala yenze Omulangira Jjuuko mu Nnabuddu.